wasembere muzindalo ombako mulonde so akaluna genzo kavaamu eso ngenswera njigobya luli nange natuuka ko nenetunulira mu ndabirwamu nengamba alhamdulillah mu natunula nga mpeddewo nezibiri gonna gufumye naye muganda agamba ekikoze alima kyekimunyulula abawuliriza aba Impact FM 100 mwaka tonyeze 5 lwasa mayinja ambebaza yonna gye musinzidde okubeera nga mutuwuliriza mwebale nnyo era mbayozayoza naddala baganda bange bano bajjaviira isebina okumalako omwezi omutukuvu ogwa kalema olunaku olweggulo ababadde mu kutambuza kkubo lya musalaba naye ndowooza ekkubo ly'omusalaba eryo lirimu ebyokuyiga bingi kubanze bwe natunuulidde obutambi obw'enjawulo ku biki ebyabaddewo ne ku byemmanyi ebitonotono nzikiriza nti okubonaabona kwa Yesu Kristo ku musalaba kabonero kakwewaayo oba oliawo nzikirizanga naffe ffe naddala bali mu kulwanirira eggwanga tuliira mu kkubo lyerimu ery'okwewaayo naye ate ffe ng'abantu abakyali abalamu oba oliawo abakkiriza kabonero kakwetunulamu tulabe nti ddala bye tukola bisaanidde bye tukola naddala bali mu nzikiriza eyo ddala Katonda byeyandiyagadde n'ekisinga okwennyamiza eriyo oli ng'akimanyi bulungi yabba n'akaki n'akalulu n'agenda bulungi n'akimanyi nti bamulangira nga si yawangudde naye era naye yagenze mu kkubo ly'omusalaba naye era Katonda yamanyi bw'anaatulamula nga tutuuseyo mu maaso ge kubanga abantu abo be bamu ne ku Sande mu kyaki bakeera be basooka ne ku layini nga basembera okulya Mukama naye Mukama abasaasire sijja biyingiramu ebyeyo kanjezeeze ne baganda baffe abasiramu bannango nga bakulisaayo mu kisiibo ate era nkulise ne bannakalungu bonna mu kaseera naddala ke tubaddemu akavaawo mpitewo ak'okulonda njozayoza muganda wange Sebina Javiira ne banna NUP bannange abaafuuka bakaawonawo kubanga embeera yali nga yalwotoowo ne buli nkolo gy'olyako ng'ekaawa bukaayi naye Mukama yatusaasira busaasizi ne tusobola okusomoka kubanga amaato gonna bweba yali nnyanja nga kwali kuwuga abaalina obusobozi obulinnya ku lyato bonna baba kasuka eri bbali ne bateekako be bakola ki be baagala kati ffe abamu Mungu yatusaasira ne twekwata ebbali n'ebbali nga batulya emigere ne sayidi naye ne tulemerako mpaka we twatuuka ku lukalu muganda wange ayogeddeko ku kyokuba nti bampawabidde nzi tebannansavinga wabula nabiwuliddeko buki buwulizi naye era nga Katonda bw'ayamba abantu be benawuliddeko bafayirinze ng'ennaku z'omwezi 2 ennaku 3 bwembala abalamu batugazetinga nga 2 ennaku 3 zaggwayo nga lumu kashegeza baba bafayirize leeti so Mungu katulinde gye binagwera kubanga munnaye olutalo lwe twayingiramu ffe twayingira mbyobufuzi ebyokulwanirira eggwanga naye lwakuba ate oba oliawo be twasangayo bo baali mu bizinensi yaabwe nga bagirwanirira okulaba nga tebagifiirwa naye ffe ku lw'Abannayuganda tujja kubeerawo ate tukkiriza nti n'ekisa kya Katonda n'obudde buli ku sayidi yaffe kubanga ekyo kyekituufu kyotosobola kujjawo neyanziza nnyo mukulu omubaka abawuliriza aba 100 mwaka tonyeze 5 Impact FM lwasa mayinja nyongera okubalamusaako nate era nga omutesitesi wa program wayogedde nyongera obalamusa abamu okuva enalamusiza ndowooza badde tebanadamukuliza ku kubomozi lyange mwebale nnyo gyonna gye musinzira okubeera nga mutuwuliriza mwebale nnyo n'egyo gye mutuusaako engalo naffe tweyama naddala mu abaatulonda kubanga nze kati nalondebwa abantu b'e Kalungu mu East naye ate bwe mba mpeereza siweereza abo bokka mba ndiyo ng'eddoboozi lyabwe erigatta ku ggwanga lyabwe kubanga Parliament kyekimu ku bikono 3 oba ku masiga 3 eggwanga kwe lituula nze ne ngendayo ng'omukiise w'abantu ba Kalungu East naye nga ngenze kuteeseza Uganda yonna omubaka omulonde ojjidde ono olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 2 baloopebwa wasembyeyo okuloopebwa kesi yali namba 16 okusinza wenalabe ku lupapula wakuloopedde ku Sande twalikako nga omulabirizi wa West Buganda Diocese kitaffe mu Katonda Gasitansereko aweze omwaka ng'omulabirizi ow'omusanvu wa West Buganda Diocese mukyala Nammeere omubaka aliko kati wa Masaka City
agenda okulayira njagala mu kkooti bungi abampuliriza nti mukyala Justin Nammere Subuga yasinziira mu lutikko ekako n'asaba bannaddiini babagambire ku bantu abaawangulwa mu kalulu ebyali bigambo bya mukyala Nammere era twafuluma ku interview n'eyagala mubuuze nti mukyala Nammere ogenze n'ogamba bannaddiini babagambire ku bantu abaawangulwa kuba yatunuulira cases nyingi eziri muno mu Greater Masaka ne mu Buganda okutwaliza abamu ng'abantu bonna bagenzi babaloopa ewe kyokwebera maama we Aisha Sekindi bamuloopa nabwera ku mukyala Namutale bamuloopa n'agamba bannaddiini babagambire ku bantu abaawangulwa bakkakkane nejjo nabadde ndyawo nga ndaba Mwami Ssempijja taata wa mukyala Justin Nammere ng'akututte mu mbuga z'amateeka omulango ogwo Mwami Ssempijja teyaguwuliriza ogwa mukyala Nammere bwe yasaba abaawangulwa bakkakkane batuuze wansi emitima. Omuganda agamba bw'oba otunda ennyama y'omutwe sooka onyige ku gugwo nga tannaba kuyisaawo bigambo ebyo yali alina okusooka n'amanya kitaawe kye yali akola ki kye yali apulaninga. Omanyi oba otunda ennyama ey'omutwe bw'onyiga ku gugwo owulirawo ennyama omanya nti ne gw'oguza temuli nnyama omuguza magumba maki mere. Kitegeeza nga tannayogera bigambo ebyo yalina okusooka okukimanya ye kitanga ali ku ki. Ekyokubiri waliwo abaawangulwa n'abaalangirirwa mu bukyamu ebyo ebigambo bya njawulo. Abaawangula mu butuufu n'abaalangirirwa mu bukyamu kati buli omu alekerere munne oba omufuna bwe njogera ebigambo ebyo kaakati talina ye nga ye omukyalo talina moral authority talina audacity yonna whatsoever okujja ayogera ebigambo bwe bityo kubanga ensi yonna yonna ekimanyi obuziina baabwanika ku ki kungulu. Lwaki olowooza ayogera bw'atyo? Olw'ensonga akimanyi amakubo ge yayitamu okunyagulula obuwanguzi bwa Rose Nalubowa gaali makyamu era ekyaswaza ne kkooti ne bajyanika obuziina. Naye olw'okuba ffe tukimanyi kati nga nze waffe Kalungu nti Omuganda agambe yayonoonye bw'asanga bw'atunula. Kikyotegeeza mmwe nti omuntu ng'amaze okwonoona aba takyefiirayo kukola bintu birala byonna bimuswaza. Kati nze bw'otunuulira gwe navuganya naye nze nalimu nga underdog. Kikyotegeeza omuntu w'ebiwuula lwabenge. Nze nalimu nga omuntu gw'atanditaddeko nnyo maaso. Oyogedde ekigambo ne Mwami Asimu yaŋŋamba nti Kuteesa yayita mutunuulidde nga ye abuganya bwandika ng'amulaba ng'omujega. Okitegeera kati nange bandabanga ng'omujega. Ekisooka bwe batunuulira esayizi ne height nga bagamba ako era mu bigambo ebimu ku bye baakozesanga ako ka kiro 2. Olwo yakuyita egiba ku kkooti. Okitegeera naye olw'okuba nti nze bwe mba nekkiririzaamu nzikiririza mu maanyi ag'obusukkulum bw'omwoyo gwange okusinga omubiri gwange. Nze nakkiriza nti olugendo lw'ekirooto ekyo kye nafuna nga ndi mwana muto Katonda yali alutadde mu kkubo nga nange antaddemu ng'omutambuze. Kubanga ne ku nsi omuyimbi bamuyita Keni Musanyusa yayimba nti tuli batambuze. Kati nange namanya nina okutambula olugendo lwange nga ntambulirwako ekisa kyani kya Katonda. Bwe natambula ne ŋŋenda akalulu ne nkasaba bulungi ne nsooka ne nfuna kaadi ey'ekibiina kyange ekya National Unity Platform nga njijja ku incumbent nga wakisanja kitya kimu. Ate nga nali nalangirira dda as early as 2017 nti nzija 2026 kwa by then nali nkyasoma. Ku graduation yange ne nzija ne ŋŋamba incumbent nti serve these people well. If you fail 2026 I am coming. Era nekituukiza ne mujjako ekkaadi ne ŋŋenda ne facing off n'omusajja ensi gw'emanyisizo ndi politician a veteran eyali omulwanyi abaddewo nga nali nkyali mwana muto ndi mu baby kirasi ng'ajja ku ssomero lyaffe nga mugenyi omukulu nga ndi kaana ako akato akajjanga ne kamuyimbira akayimba n'akayimba n'okukajjukira nkyakajjukira oba ozikiriza obanka toli buzibu twayimbanga bwe tuti yanga sitazibaabo lunaku wamma lubadde lwakukyeza wane kasaali bagenyi baffe mwenna muwuliriza amannya g'abamemba bakwaya baffe yanga sitazi nange kiruntuuse mbalamusaako musulayo mutyeyo mukuliko olugendo tumaze ebbanga nga tubalindiridde mwebale nnyo kujja wane kasaali
nga nzirayo mulayini ne batuuka obbawo obuzindalo ng'obwana obutumanya omwana omuto aba akwatanyira weewalanga okulimba omwana omuto omwana omuto teyeerabira ne bakwata muzindaalo mu maloboozi amaseneekerivu era bamuyitanga ddoboozi ddene mu abaana abato musome nnyo kubanga yemu abakulembeze ab'enkya. That was 1999-2000 there. 25 years later omwana y'omu eyali mu baby top class aze era okyavuganya naye. That is too long. Olinga akula ennume tewakula etya tewakulemu. Nze sijja kumunyoomerera kwa musajja mukulu ate society gye nkuliddemu abantu abakulu babawa ekitiibwa. Naye abantu abakulu babawa ekitiibwa bw'osanga omutamiivu nga ye atambula yeeyonoonera oba tokyamuwa kiki kitiibwa. Kitegeeza omuntu omukulu oyo bw'abanga yeewadde ekitiibwa olina osooka okimuwa. Nze nange kennyini olumu owulira nga okwatibwa ensonyi okubanga ovuganya naye n'ogamba kati ono bye tulimu amanyiiko nti time changes. Okitegeera ate era obudde bukyusa biki bingi nti kati generation eriko in a population where 85% are below 35 years of age. Ochayagala gwe with your 70 to compete with the same people. Then why did you prepare your children and what did you prepare them for? Already mukama akuyambye omwana wuno bamukumpanyiriza ayiseewo taata okyayagala kinga mne byokolerera mwana. Okitegeera family emu gwoberenga gwefuga guleeta Masaka obeera oyagala ki? Naye nze sijja mugamba bingi yamugamba ekintu kiri kimu nze kalungu sinze neeronda akalwa kange kali aka kamu abantu b'ekalungu be bannonda ne banneesiga mbeera eddoboozi lyabwe. Ekigendera kyo n'omwami nze sikimanyi kuba ayagala kunsabotaginga naye nze obuweereza bwange ne bw'anaakola ta because ndowooza okutandika okulira emisango tusooka kulayira nze ndayiranga ennaku z'omwezi 14 nze ndayiranga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano naye ate already nze natandika dde okuweereza abantu nga sinnalayira. Kino ekyokutwala mu kooti kitataganye obuweereza kijja kuntaataganya emotionally and psychologically. Naye ate ng'omuntu akulidde mu bizibu ne mu mbeera zonna omanya nti omusajja akola na biki na bizibu. Ekigendera kyoli tokkirizanga mulabewo kumwongera maanyi mu kyokulwanyisa kyalina. Don't ever be intimidated by the strength of your opponent. Omwongera okumumakinga stronger. But make his strength weaker. Nga gw'omulaga nti you're not intimidated in any way. Nti totiisibwa. So for me I'm not intimidated because all I know I was born to serve the people of Kalungu East. And I must serve them diligently. Ompuliriza oli ku Impact Radio. Oba ononziriza luvannyuma zasokisa. Naye ayina obweyalikivu netwalijjo ekakupookinira kyongerako ku babaka abalonde nti bannange abantu babalaba babakutya balaba emisolo ku bizinensi zaabwe ekintu bwe kityo Honorable wandiagale kutula akakiiko kikubanga wesajja akakiiko kotula nedda se negwe kuluwani wadde akakiiko sina akakiiko kenjagala kujjako ng'ekibiina kye kimpadde obuvunaanyizibwa kakiiko ako olumba Radio Butwala. Manyi wabaawo omusambi w'omupiira nga buli wamu asobola osambawo yalinda kochi wamutadde n'amugamba leero samba nnamba eno okitegeera kati kankugerezeeko nga bwalaba ttiimu ya Arsenal bwatabaawo namba 3 bwalwala asobola okuddira Julian Timba n'amusambisa mu 3 ne bayingizaawo namba 2 omulala kati nange bwentyo bwendi kibiina wona ekintadde wemma nsobola okugenda ate era kiba tekimpadde ekikulu ndi mubaka wa parliament eddoboozi lyange lirina okuwulirwa ekyo kyekisinga okubeera ekikulu kubanga ffenna tuba bangi si buli omuntu agenda kubeera nga atudde kaki ku kakiiko ekibiina kisalawo okusinzira kiraba nti ono obusobozi bwona buli wano n'obwona obuli wano n'obwona obuli wano ne kiryoka kitugabira obukiiko bwe naba nina kentuddekera of course mujja kubikola ki kubimanya. Njagala ntandike n'okwanukula mwannyinaze nga sinnagenda ku kyamisolo ebibuuzo ebimu bye yabuuza kwa nabirekaawo awuliriza ali eyo ajja kulowooza nti mbyebalamye. Yagambe bukakafu ki bwe tulina nti petitions eziriyo tezibeeremu buliisa maanyi. Ekyamazima obukakafu tetubulina kubanga ffenna tukimanyi olwedde twakiraba dda ne kooti yesobola okukolako. Ne Nalubowa bwe yagenda okuloopa walaba omulamuzi baleeta kadda jjaaja gyakoleki atuule mu musango gwe.
obijjukira bulungi mbijjukira so kati mu mbeera ezo zonna bwezityo ffe tugenda olw'ensonga we tusuubira nti kooti erina okuba n'obwenkanya nti erina okutuwayo obwenkanya okusinziira ku bujulizi bwe tuba tukoze ki tututteyo naddala ku bantu baffe be banyagulula kati ate ffe be bawaabira kati ate ffe tebasaana na kutuwaabira yo kooti esaana etunule mu baawaaba baleese bujulizi ki kubanga omubbi yagenda okubba n'alemererwa n'asanga nga ku fensi kikuliko amasanyalaze kuliko electric wires ne gamukuba kati ate n'agenda n'aloopa nti bannemesezza okukola ki okubba kati bwe kiri eri kusaidi y'abannaffe then n'ekirala abuuzizza butya bwe tugenda okukabanja okubanja tekitegeeza kubanja kalulu kokka demanding victory waliwo ebintu bye twasuubiza bannayuganda nga obwenkanya okukwata obulungi ssente y'omuwi w'omusolo of which we are responsible to hold this government accountable ku biki byerina okukola eri baki bannansi nga nzijjawo ku misolo oba nsooke mpe muganda wange onasemala okumwaniriza then nsooke nyongereyo nyaniriza nkozese ku bigambo bya Ssaalongo Erias Lukwago bye yayogerakoko yagenda n'agamba nti wano we tutuuse tugenda kufa President Kyagulanyi yali ku BBS n'agamba bannayuganda tugenda kiwulira ebyo byonna tebireetebwawo tebiriiwo lwakuba nti bannayuganda obaffe abateefaako Uganda y'emu ku nsi ezisinga abantu abakozi naye obuzibu buli mu bukulembeze obwa waggulu amaka nga ganaafa taata yagatta si baana kuba taata yalemeera okukwata baki abaana yabakwata obulungi oba obubi n'alimu gatambuza obuki obulungi ekizibu kya Uganda bukulembeze bwaki bwa ggwanga ekisinga okwennyamiza nti amafuta gali mu bintu ebisinga okukozesebwa gali kimu ku intermediate goods oba intermediate goods oba okitegeera oba wasoma ku economics nti mu business ezimu ba mu bintu ebimu ebifulumizibwa gabanga cost of production gabeera mu bikozesebwa mu kufulumya ebiki ebintu biteereddwako omusolo amafuta nago ne gateebwako muki omusolo waliwo omusolo gw'amafuta n'ebintu kati omusolo guno gugenda gwegatta ne ku bintu nti wano gwogaguze directire n'ebintu babyongeza omusolo byotunda katugeze nti sukaali bamwongeza omusolo omwongeddeko naye ate olw'okuba ebikozesebwa ebikajjo obireetesa trucks ezikozesa amafuta costs of production omala n'ozissa ku final product nti nga weesanga nti wadde sukaali bamutaddeko katugeze ennusu 100 olw'amafuta gigano weesanga nga ate producer mwongeddeko ennusu nga 3 oba 4 olwa costs of production okubanga zikola ki nga zirinnya ate olw'okuba amafuta gakozesebwa mu bingi tekikosa ekyo kyokka ekiba kifulumizibwa bingi ebirala ebikyuka nga mwe muli n'emisaala gy'abakozi b'obeera okozesa kiki kye kireeta high costs of living ng'okubeezaawo obulamu kya bbeeyi lwaki balinyisizza pay as you earn nga omuntu ali wakati wa $5,000 mpaka ku $1,010,000 is it 30%? Then beyond that it is 40%. Kati bw'otunuulira nti gwe obadde ofuna miliyoni zo 10 bakuggyeko 30%, that is 3 million pay as you earn pay. Eggwanga lyonna likola misolo yes naye allocation yagyo giragawa bwe balaze emisolo emipya gye baleese basuubira okuba nti gigenda ku raisinga 1.7 trillion ke katala bali kakalamba mu 7,000 oba 1,017 okitegeera naye tujjukire kaliisoliiso wa gavumenti ono yawummula Betty Olive Namisango Kamya yavaayo n'alaga nti buli mwaka 10 trillions zibulira mu buli bw'enguzi kyokka ate gwe olinyisizza emisolo okukosa munnansi because oyagala ku raisinga this 1.7 trillion naye ate wano obuwumbi mutwalo Kaliisoliiso yagamba atya? Kaliisoliiso yagamba obuwumbi mutwalo oba trillions 10 bwe buwumbi mutwalo billions mutwalo zibbibwa buli mwaka every financial year mu buli bw'enguzi kwekyo jo ku Lwokuna nasinkanye ofiisi ya Kaliisoliiso bazenga bannoonya
waliwo kitongole kyasayininga emitwalo 72 tukutuku munnayuganda otuula wooli n'olaba omusolo nga gukunyigiriza naye ne weebuuza kye gukola nga tokiraba kubanga omusolo gwe gukulanye eggwanga si kibi okuguwa nereka munnayuganda amanye nti agusasudde mu ddwaliro wagendayo mu ddwaliro omulaga e Masaka agenda kusangayo eddagala amanye nti owaayo omusolo gwange ngufunyemu eddagala amanye nti omwana we agenda kufuna ebyenjigiriza eby'omulembe kubanga omusolo guno gwe yawa gumuteekeddeteekedde ebyenjigiriza ebirungi omwana we n'atamenyeka nnyo mu byakusoma naye omusolo oguliwo pulezidenti agukozesa mbwahakakati mwe ba youtuber mujje obuwumbi 5 ekisozi gomba okiwulira obawadde ssente tomanyi na pulaani yazo tomanyi na kutya bagenda kikuzikola kikuzikozesa nabiki bagenda kikuzikolamu ekivaamu n'oleeta ne disposable income okubeera omungi mu public n'oleeta inflation mu ggwanga because n'abaziina tebamanyi na ngeri yakuzikozesa gwe sente eno gyakuwadde obuwi ebeera yemu ne gye weekoledde etaliiko budget ebaolya kati Uganda ne bannansi tugenda kweyongera okubonaabona ennyo negina emisolo gye baleese ate tuba tukyali kugwa kapa kuzaalambwa ng'ate endiga ewalampa ennyumba baleese kisovereignty bibiru bannaaye mukama atusaasire nziza mpuliriza oli ku impact radio lwasa mayinja radio ya His Eminence presiding apostle obuganya bwekiri naye nga tebamaze nabateekerateekera wa webalina okubeera nga baddukanyiza emirimu gyabwe neyanza nnyo ssebo ekisookera ddala ensonga ogyogeddeko okukyusa endabika y'ekibuga seyalibadde nki kyalibadde mbi naye abantu oyise mu mutendera ky'okukyusa abantu bagobawo naye bwe banaakeera ku makya ne bakuwa olugambo nti aba NUP bakolera ku nguudo n'oteekawo embeera eremesa abantu bonna abadde beeyiza kumanyi nze nja kuba mali wa mukisa nze omu ku bantu abo ndi hasola nakweko ku street amanye kampani ya kubata abata ku mini price nako kubanga tuyimba engoye ndi muyiribi nga Buganda so bakuza ba hasola parliament amanye ensonga z'obusuubuzi n'embeezi mu abantu ba bulijjo ffe bamu ku bosse abakampani bagenda mu parliament ntuli basuubuzi ogenda ku nsonga n'ogamba nti ombaka parliament agenda ku mu mbeera nnungi ate munnaye wetumanya kabone bamukisa tingenze mu parliament ngali mbulamu bulungi ngambaka parliament abali mu parliament oza 50% bayinza okuba nga bansinga okuwambulamu obulungi badde ekyo kimanyi wadde sikimanyi era kankyogere okitegeere banange mubulire wa bulijjo kitegeera obulamu bulungi mbaddemu ensinzi zitambuddemu moka nungi nzivuga kati so sigenda gana parliament nvuge moka kubonda emitanga nvuge moka ndi wagenza parliament avuga ya parliament nakati fuma bulijjo kulaba ya moka wiri avuye ntambulira alimo kanyina nyingi so kale okusibuza nga si motoka kakati njala nkutegeeze twetaaga okuteekawo poliisi eziyamba abantu okutambulira nga tutambuliramu ne gavumenti ffenna nga tutambulira waki wamu naye gavumenti yeganya nekola poliisi eziyambayo ki yokka n'okunyigiriza abagikola ki abagivuganya awo njala tutereeze kakati nadde ensonga enkulu esinga kwagala okwogerako leero mu dakiika 2 okusookera ddala njagala okwebaza abawuliriza ababaddeko ku programu eno okuva etwatandise essaawa nnya mpaka kati ate era ne neebaza n'abakubi amasimu mwe balinye ebiteeso byammwe ffe okujja wano si kuba nti ffe tubasinga amagezi n'okutegeera wabula kisa kya Katonda yabatulondobyemu katusuubire nti bye tuteesa bikiikirira mmwe okusinga ffe naddala ku mutendero gwa Ssekinnoomu weewaawo ate mu kubifulumya tubifulumya ku mutendero gwa Ssekinnoomu naye nzikiriza nti tubijjamu mmwe waliwo omukubi omu yabadde ayogera ku nsaasaanya ya ssente neŋŋamba nti oba oliawo parliament yandibadde nnungi singa byekola ebikola naye ssente za mwami Museveni zino ezijja ezibaako obukwakulizo nti bayise ebbago bweriti ababaka kambagulirire bwe nti ebbago bwe liba ddungi sisuubira nti oli weetaaga okugulirira ababaka baliyise naye olwokuba bateerawo akanyeebwako abasinga weekanga nti bagwa mu butego obwo nzikye bannakalungu ne bannayuganda kye bamanja nga nze kiruluuta omusala ndowooza gwenja okukomako okufuna nkozeseeko ekitundu nyambe ku bantu baffe n'okusitula ekitundu kyaffe ate nange nsobole okwebeezaawo kubanga kibiina kyange kintuma okugendera ku maanyi g'abantu ate n'okubeera ow'ensanga kirina ne core values omuli discipline, reliability, integrity, inclusiveness, patriotism and service. Nange ndi ready okubaweereza
n'omutima gumu nga bannayuganda ne bwe bibanga nze ng'omuntu tebinsanyusa naye nga bye bisanyusa mmwe bannayuganda ebyo bye nja okukola. For example sobola okuba nga Museveni ajja kungulira ne miliyoni 10 nga nze kijja kusanyusa ensawo yange naye ku lwammwe sisobola kuzikwata kubanga mankimanyi bonona ssente yammwe yamuwi wa musolo. Njagala kusembyayo nga maliza ne muganda wange yakubye Owerubaga yagambye abasajja tubakuba embooko. Muganda wange ebyo by'okuba embooko bikoma eri mu katawuni kaffe eri olutalo olubeerayo lwa bwongo na mitwe. Ffe kye tusuubiza nti tujja kunoonyereza nnyo era tusome nnyo tubakubise ebigambo ne ideas because wali luba lutalo lwaki lwa ndowooza era nsuubira nti tetujja okusembanayo. Njagala nsiibula abatuwuliriza nebaze n'emikwano gyaffe bano ababaddewo ba social media abatukutte namwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ate era njagalize n'abakristu bonna okutuuka ku lunaku olw'amazuukira olunaku olw'enkya baagaliza ebisinga egandalo muliyitemu ekisa kya Katonda kibatambulireko mirimu gyammwe n'emaka gammwe byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Yagala ensi yo nga bwe weeyagala ate era ogikulaakulanye nga bwe wandyagadde abalala bagikulaakulanye.